oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya, tambula n'okumanya. Leero mutambula n'okumanya tukuleetedde eyaliko omukulembeze wa Burkina Faso Thomas Sankara. Yazaalibwa mu 1997 nga 15 omwezi gwa Desemba eddongo. Sankara yali wanzaala yayako mu Burkina Faso. Yefunirayo omubeezi amanyikiddwako nga Mariam Sankara. Bano baafuna ezzadde erisooka nga ye August Sankara wamu ne muto we Philip Sankara. Ku myaka gye egy'obuto yali mwana nga mugezi era teyatambula nnyo mu masomero mangi ng'abaana abalala. Ono yasomerako ku Oxin Corribar n'agendako ku Paints and Military Kadigo. Teyakomaako yeegatta ku kibiina ky'abayimbi ekimanyikiddwako nga Tot Ecop Jazz. Sankara yazaalibwa abazadde nga baddiini era baayagala nnyo abeere omubuulizi wabula ye yayagala kubeera w'amagye. Mu 1970 ku myaka gye egy'abiri yasindikibwa okwiga ebya office mu Madagascar. Ono yaliwo ng'alaba abaana n'abakozi abeegatta ku gavumenti ya Madagascar. Mu 1972 Sankara nga tannaddayo mu Upper Volta yeegatta ku ssomero erimu mu France gye yafunira omukisa okwetaba mu byobufuzi. Ono abantu bangi baamwagala nnyo olw'obuvumu bwe yayolesa mu lutabaalo olwaliwo ku nsalosalo ya Mali. Yayimirira n'ategeeza ng'olutabaalo olutayina makulu. Mu 1980 Burkina Faso yali yaggalwawo era nga yeetooloddwa amagye. Obumalirivu bw'alina ku byobufuzi bwamuleetera okubeera nga asibibwa. Mu mwaka gwa 1983 Sankara yalondebwa ku bwa Prime Minister nga wano yali akulibwa Jean Baptiste. Ekifo ky'obwa Prime Minister kyamuleetera okubeera nga yeetaba mu byobufuzi by'ensi eno. Sankara yafuna omukisa okusisinkana ku bakulembeze abamu nga Samora Machel ow'e Mozambique. Sankara yaddamu buto n'asibibwa oluvannyuma lw'okumuggya ku bwa Prime Minister mu mwezi ogwa May. Ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwa August mu 1983 omu ku mikwano gya Sankara, Copen Blaise ne bannamagye banne baakulira ekibinja ky'abantu ekyajjako gavumenti ya Okudra. Wano
Sankara yateekawo ekibiina kya National Council of the Revolution era nga Sankara ye yali pulezidenti waakyo. Sankara yateekawo ebiruubirirwa ebyokugoberera mu kibiina kya Democratic and Popular Revolution era nga bino bye bimu ku ebyo ebiruubirirwa: okugobawo obuli bw'enguzi, okutema ebibira, okutumbula abakyala, okwongera ku byenjigiriza wamu n'ebyobulamu. Ku kisanja kye eky'obufuzi yateekawo okukulaakulanya abakyala era ng'abakyala bettanira mu by'obufuzi. Omwaka ogusooka ng'ali ku ntebe yazimba emiti nga mingi. Ku majaguza agamuleeta ku bufuzi yakyusa erinnya lya Upper Volta n'agituuma Burkina Faso, n'ekitegeeza ensi y'abantu ababangufu. Mu mwaka gwa 1987 nga 15 mu mwezi ogw'Ekkumi, Sankara yattibwa wamu n'abakungu 12 era nga olulumba luno lwali lutegekeddwa mukwano gwe Blaise Compaoré. Eyawonawo mu kuttibwa agamba Sankara yali mu miitingi wamu n'ab'akakiiko. Abatta balina ekiruubirirwa kya kutta Sankara era nga yattibwa n'abo abaali mu miitingi. Omubiri gwa Sankara gwali gujjuddeko amasasi mu mugongo. Sankara yaziikibwa mu kifo nga tekimanyikiddwa linnya. Omwezi ogw'Ekkumi 2015